Engulayo eka 2 n'ekitundu n'ekyapa. Okay. Ne mugamba kangule ne munowo oli gwe wanfunira. Naye kamugulire mu kitundu kirala waliwo ka distance katono. Kuva nasoko kugulira ono antawanya eka 2 n'ekitundu n'enzimbako ennyumba. Okay. ya bisenge 5. Maka. Ago maka ne mugamba wawo. Ne mugamba kangule nali nakamaliriza kuzimba awo ne bawo batunda awalala nga wanene. Nga wa eka 5. Nawo n'ogula. Nengula nengamba munowo kamuweko eka 2 eka 3 za malalo. Kijja. Ndiye ntesa namwe ntitukanye. Eka 2 n'ekitundu zenkugulidde nti ekyapa kyo tukibera kaaba basatu. Tema. Eka 2 ez'abajeni abasatu be baliwo abakiriko. Nze ne mujjawe nange mwenna muli ku kyapa kimu. Mbagamba mbawadde naye saagala mutunde nga kuba ntandise okulwala nalwala. Awantu awo mubeerewo buli omu abeere mu ttaka lye n'omulala mu ttaka lye naye temulitundanga abaana n'abazzukulu balisangangawo. Mukkiriza buli omu abeere ku kyapa kya munne nga tuli basatu. Buli omu akibeereko. Bajeni Kamali tumusiime. Ekyo ne kigwa ne tukikola. Ne kigwa wali. Tumusiime Kamali Bajeni. Nakyo ne tukikola. Basatu. Kwewala oli angwirwa kutunda nga tukanyiza. Byapa twabikolera mpiki. Oyo gwagamba nti malaya gwayita malaya nti omusajja alina malaya ye. Banange bwabeera malaya omuteeka ku kyapa naye. Naawe n'okkiriza n'okusayinga ne musayinga. Musayinga. Ebyo byebiri olina kopi. Nzija. Genda maaso. Tunyumye emboozi. Fumita emboozi. Omaze obbagulira ettaka ery'ekijja kati ery'ekijja liriwa? Ery'ekijja liriko eka 5. Twalitemako ekyono mukyalo omuto. Eka 2 ery'ekijja liri eka 3. N'amalalo nagasingula wano n'oyina n'emusingula n'emutwalayo empijja limpijji kati. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Nurdin Ntege ndi ku Equity for Men. Nina emikutu mingi. Nina Nurdin Ntege ku YouTube. Nina Megatron Media. Ate ne TikTok Nurdin Ntege, Facebook. Anda ekibiina kyaffe ekya Equity for Men. Obwenkanya eri abasajja. Etteeka bwe litunuulira omukazi bwe lirina okutunuulira omusajja. Mukadde wange. Sebo oli otya? Gyendi sebo. Sebo ndi mulwadde. Amannya go? Kamali Paulo. Kamali Paulo babeera baki ba Kamali? Bakamali tusibuka ekisolo ebufumbira. Muba bakiga? Tubeera bafumbira. Tubeera bafumbira. Tuli mu district y'ekisolo. Wajja ddi mu Kampala? 82. 82 oyingira Kampala? 1982. Abantu olutalo lutandika gwe oyingira kibuga? Naliwo. Naliwo awo wabere olutalo awo. Nga batukuba mbooko kiro nga tetwebaka. Oyo oba abeera Obotetu. Gwe waliwo? Yaliwo Obotetu ndowooza. Naye ng'embeera yaliwo si yali nnungi. Okay. Esebo. Kaakati emmaali eno okola otya biki byewakola okusobola okufuna emmaali eneekutuusizza ku bizibu? Mukama wange 82 najja sisomye. Wajja tosomye? Najja sisomye. Omaze mu gigi olwo oba tonnagumala? Nakoma mu kirasi ya 6. Awo nyini ku mugigi. Kaakati gwera guba nga mugigi. Bwe nalaba nga muzeeyi tajja kufuna sente zintwala ku secondary. Twali ne mukwano gwange bamuyitanga Daudi. Ne tujja Zulibanzi. Ono jangu omukwatireko. Ebiseera ebyo walingawo baasi ya UTC gye twajjiramu twasulanga mu kkubo emirundi 2. Naye nga
twajja tuze kupakasa okay nkumbi kulima era abantu b'emutundu we bonna abo mu mwaka ogwo ne baba ono meya w'e Lubaga napakasanga ewaabwe mu kulima wambeera ze nalimangayo bonna bamanyi mutundu yonna emanyi wankuluku kuba manyi eno yonna koleerwe yonna bamanyi nakolanga ku makya nenkwata enkumbi nentambula ate abantu be baali bakambwe mu kasimo mu kusika enkumbi eno enyo kati nga ntambula ku kkubo ndabe ntambula simanyi na nampa mulimu otambula nabikola byo ntambula nkumbi ku kibegabega oba oliawo nga mukiga yangu kati nga n'Oluganda sirumanyi n'Oluzungu sirumanyi nga tukozesa sigino wano how much nsobola okukyogera nentandika okupakasa yeyo embeera gye najjiramu. Katonda akuggulira waatya akasente okaweza otya n'akuggulirawo? Nzija ntandika kupakasa, waliyo omuganda wange yali mukulu wange amuyitanga Charles yafa, twasulanga mutundu awo ewa Kalamazi era bewa Kalamazi bamanyi bulungi n'abaana baayo bano baseeki bagenda okusoma nga wendi wensula. Mukulu wange n'afa. Wenamala okulima mukulu wange namusanga nga asuubula mu train. Biseera ebyo train yaliwo. Okay. Kakati bwe nafuna siringi lwenda nengenda naye ekaseese eyo kusuubula ebinyeebwa. Nga tusuubula ebinyeebwa ne tukomawo mu train. Naye ebizibu bye nafuna mu kugenda okusuubula omulundi ogwasooka, we twagenda okusuubula twagenda n'abantu abakyamu abaali bagenda eyo wamange ne batukwatira awo ebujuuko. Olwo mugenda mukomawo? Tugenda kusuubula wano nga wakava ebusege ebujuuko awo? Bujuuko awo walingawo road broker. Kati mu kigaali ky'emabega kyetwatambulirangamu kye bayitanga bureeki, mwalimu oba baali babbi, mwalimu abajambula tuyimirira bwe tuti ku road block ne babakwata, ate bo ne badduka. Kati fe abaali nabo emabega awo ne batutwala ne batubuuza bano mubadde nabo mulaga wa be baani, obusente bwe twalina bwonna bwasigala awo. Lwenda. Olwenda lwagenda, olwenda lwali lungi. Lwenda. Kakati ate tewali kudda mabega, nina okugenda mu maaso ne kitulayi. Lwaki todda mabega? Nga nanditambuza bigere, ntegedde nti akasente bakatutte batubye embooko. Noyolekera paka Kaseesi? Mperekera mpaka naviiramu Kamwenge. Nviiramu Kamwenge nga olwo nina okulinda train ekomewo edde Kampala nkomewo nayo. Okay. Wekyali nenkomawo e Kampala nentandika okunoonya sente ngule enkumbi nziremu buto. Nosinziira bupya? Nasinziira bupya. Nentandika okupakasa, sente bwe zaagaana nengenda ku kizimbe emukono nenkolera eyali Governor wa Bank of Uganda ebiseera Kibirango ebiseera ebyo nenkola gwa kuweereza ku bizimbe bye awo Wantoni nga gwe poota? Nga nze poota, nze neetika amazzi nenkola. Eyali Nampala waffe n'alya ekyennyanja n'afa. Omulimu ne gufa. Ekyennyanja kyalimu kibaali bakiteze butwa kyamu eggumba? Yamira eggumba. Nti eggumba liyinza okutta omuntu eri ekyennyanja? Nirimurakira wano ne linyweza, bamulongoosa n'afa. Ne bagamba enkya ku 8 mugende kuziika nammwe mugende, mulimu ne gugwawo. Naye nali nfunyeyo akasente katonotono nenzirayo mu train osubule.
otandika okusuubula goberera ntandika okusuubula ntandika okusuubula awo ekamwenga awo ekabuga twali tuli kabuga train ne bagisalako emitambo gyalengwe ne bagisala mwali baana batondowooza tetwalinawo 82 babisa omulembe gwa president nga ono ngazze ngaali manga railway ne bagisalako nga tewaliwo ntambula y'emmotoka tewali mmotoka leero bagisazeeko nga kulamaga kwe kuyingiddewo nembeera awo bayita ekabuga netubeerawo ku siteseni y'eggaali obusene bwe twalina nebintu twali tuguze nga tolina gwobiguza nga okufuna omunnyo okuva ekabuga ng'abantu batambuza bigere kugenda Kasese kigere obugaali obwo tebuliiwo bicycle tosobola kuvuga bicycle kugenda ate atambuze kigere osinga kubanga singa kakufiirako wakati oba tosobola keetika nejogenda tujja genda nejodda tujja kule mpozi ng'okasudde mukubo wakati omutuufu yakolanga ki yatambulanga kigere ate nga n'akagaali kayo kaliriddawa ng'abantu baayo kasooli gwe bafumbisa nga tewali agula ekabuga awo bwe twalemererwa ekabuga mumaze okulemererwa tulemereddwa twalowooza nga bajja kusumulula egaali mwezi gumu nga olugoye lwe tulina luli lumu tujjudde ensekere twagendanga ku mugga baguyita mpanga awo nga tweyambula ne tujjamu engoye ne tukunkumula ensekere bwe tuti nezikulukuta ne twoza netulaawo waliwo ebiyinja ne twanika engoye ne zisooka zikala nga tuli awo naye bwe kyayitirira waliwo omwami gwe nali ngenzeyo naye bamuyita Kiza yafa nemubuuza naye nga mpulira mwabeeno babazaala eno temulinaayo oluganda tugende tubeereyo kati kubeera ku siteseni wano ensiri biki nagamba tulina bakika babeera awo emitala awo netugendayo nentandika okulima nojjayo omulimu gwo ogw'omumutwe nentandika okulima nga batuwawo wetupatana netulima netufunayo akasente ate nga batusuza baali babaweyo akokulya so mwali temusaka mmere twali tetusaka mmere nkutegedde omwami oyo bamuyitanga Simoni waali munnewe Yowanna yakafa naye bakamuziika nembeerayo kati mbeerayo bwenima bwetusulayo nenima nendwala nempona kati waliwo neyimba waawo wetwasulanga yalina omuwala ekabuga awo yine wetwali tupakasiza yalina omuwala nga muwala mutonotono bamuyitanga Regina omwogera n'essanyu nkulaba lijja nga bamuyita Regina kakati ebyekivubuka mbuuza wamwe wanti wali nagendangayo nga basogola n'omubisi nga mpa omubisi nonywako nenywa ebyava mu kunywa omubisi nonywa byonna mubitegeera bulungi entegeeragana nebeerawo enno munange nti embeera bweneetereera nti nandikusiimye nenkutwala e Kampala Regina oyo kakati n'abawala beeri okuwulira e Kampala omusajja ajja nakutwala e Kampala olinye ne ku mmotoka olinye ne ku mmotoka appointment nengiteekayo gwe nosibako ribbon ebigambo nensigala nga mpakasa Mukama yasaasira train neddawo lwe bagiteekayo enkera wakeera ku train nakeera ku train jjukira tuli mu kugisalako olwo mumaze ebbanga ngeki emyezi gyali giweze 6 bannange myezi 6 gwawera entambula ekiteeza ya mugaso
eri nga tewali motoka nga train yokka okuva bihanga bihanga wewali nga kaguudo okuva Kabuga okugenda Kamwenge okugenda Kasese nga abantu batambuza bigere olinye train train ekomyewo nzize obunyebwa bwange mbulesi wene Kampala mbutunze nateekanga mu kaveera n'ekikopo binyabwa tutembeeyo mu mutundwe wonna nenzirayo noddayo n'osuubula nenzirayo nensuubula eno ofunda bisiike byokusekula babyesekulire nkutegedde nzirayo naye okuddayo ng'omutima gwonna guli ku muwala oli gwe nakolaki Regina Zaina omutima oli ku Regina Zaina ne bwensuubula naye Regina Zaina kasita mulabako nengenda Kabuga Regina Zaina endagaano yaffe etuukiridde maama nti ye naye ngaawo nina okumubbayo saamusabayo olina okumubbayo kati olwo omugamba otya okumubbayo mugamba train egenze akawungezi tukola ki tugenda nebyo nasuubula saatusuubula gwe wali ononye muntu twalinda train egende Kasese bwebedda bweti nkoleganya n'abavubuka awo baleranwayo nakatemwogera kuba bajja kunkwatira wa ekintu kyaffe nekiyitamu Regina n'atuula mu train akubye akaviiri ke ng'akamaama oli nkalaba yali tasobola kakuba kubanga embeera y'ekyalo yalina nviiri zino zetusanirira enviiri ez'ekyalo n'embeera y'ekyalo naye nga omwana yali mulungi nga muwala mutonotono nzija ne Regina otuuse mu kibuga ne Regina nalukolonga train yatuteekaawo nalukolongo wetwabuukiramu netugenda emutunwe naye nsula wa Karamazi wali emutunwe netubeera ne Regina nensigala nga nsuubulera naye nga Regina muleka wali emutunwe ngenda noddayo eri ewaabwe eri tebamanya nti gwe wamututte bakimanya nti gwe watwala omuwala waabwe bakimanya era bwe namaliriza wakati awo nagula ebita by'omwenge 5 waliwo awo we nalimiranga awo napakasizanga omwami oyo nembigula nemugamba genda obagambe omwana waabwe tebamunoonya nze mulina nagendayo nga kitange kweripotinga ekyo nemanya nti nkikoze eki at least we reportings ne bakkiriza kubanga mu kyalo oyo omuwala yali tasoma ate ng'era emirimu gy'ebyalo abawala bwe bakula kufumbirwa omulimu ogubaguddako kufumbirwa Regina twabeeraawo ewasa mu Kibirigaawe mutunulwawo nalinawo omukulu wange nafuna ekizibu ky'obulwadde buno obwaliwo n'atabuka omutwe n'alwala n'afa mukulu wange n'afa kati mukulu wange yalina enteekateeka ekisolo abantu bali bulungi abo balina ebibuuzo byebabuuza baweereze ebibuuzo byabwe muzeyigena maaso yalina mukulu wange yalina enteekateeka ey'okugenda okuwasiza waffe ekisolo n'afa kakati bw'afa abazadde ne bagamba nedda mukulu we afudde kati twagala Regina omuleete tubeere naye nga bw'omanya embeera ye waffe ekisolo abazadde baba baagala bakaabaana babeere nabaawo balime bakole batya kati tuleetere Regina
kati twagala Regina gwe twawulira gwe wawasa ajja abeera eno. Ne mbagamba kanzije mbabuulire ne ngendayo. Abazadde ne mbagamba Regina gwe nawasa namuwasa e Kamwenge, embeera z'e Kamwenge ez'eno Kisolo takola ki tazimanyi zisobola. Ate era nange e Kampala sisobola kubeerayo nzekka. Namuwasa mwetaaga kuba naye. Nolwekyo muzeeyi n'agamba katukole pologulamu wasa ate omuwala w'eno asigale. Twagalayo omuwala waffe guwasizza nga wakukitundu abeere eno naawe obeere n'eri gwomanyi bwonookola ki bwonoobigattabo. Konze muzeeyi sijeemye mumunoonya omuwala nze wendi wali omwanyinaze nagamba nze mulina we mmanyi waali nti kiteekamu engatto nga mugenda muba muwala. Tugenda wa muwala ono gwe mulaba ono wa Jeni Verena, oyo mukyala gwe mulaba gwendi naye antawaanya ow'Ekisolo. Nemwogereza bamukutekako buteesa awo tolina okuba n'omuwala ku kitundu. Ate omuzadde bw'agamba n'omunyuma nti gwe onoofuna emikisa olina okukola omuzadde kyagambye. Nalinawo akayumba obwekati katono wajeni ne tukiriziganya ne bamundeetera ekiro. Ewaffe bwogera omuwala ne mukiriziganya abeeri ewaabwe bamuwerekera ne bamukuleetera nga si bino bya bufumbo bw'empeta obwekikukujo obwo. Nemuwasiza Ekisolo nemulekayo n'abeerayo n'abazadde kuba kyebaali bakola ki kyebaali baagala ku kyalo wasizeeko omwana nga wawakaawo. Okitegedde? Nkutegedde. Nagenda Regina nenzija nakitegeera kubanga namutegeeza nemugamba nti baali baagala abazadde ogende kuzze mu kyalo naye embeera z'ewaffe Ekisolo okulinya ensozi okwetika enku ensozi bwe ziti nalaba nga tugenda kusobola. Nenzikiriza muzeeyi kyeyayogedde nenfunirayo omukyalo waayo omukyalo omulala nsaba olemu okunyiiga. Nagamba sikirinaamu buzibu tugende maaso. Yali mukyala mulungi nnyo. Nfunyemu akasente nkoze akaduuka ewankulukuku. Okoze akaduuka ewankulukuku mu maaso ga poliisi. Atugoberera tuwagala kulaba muzeeyi sente azifuna atya, emaali emuleetedde akabasa yajja etya. Ofunye akaduuka ewankulukuku. Tukoze akaduuka ne Regina nkamulekamu nzinzira mu train nzinzira mu train okusuubula byewasuubulanga. Tusuubula ebinyeebwa kasooli biki tuleeta. Kakati awo wakati awo ne tufuna enguudo nga tuyita wano Mbalala Ibanda ne tutema awo Kamwenge ne tutema Kabuga awo nga tufunye ne loole za kasooli zigendayo. Namudda ku loole. Tudda ku loole. Bwendeeta kasooli bwentunda eno bwendeeta kasooli bwengenda tuline Regina tiye Regina omanyi tufunye akasente wamwe nsiimyeyo katuguleyo ekibanja Kabuga enyindi gino netugula ekibanja tuzimbyeyo ennyumba tutaddeyo abapakasi abokulima mu kibanja ekyo. Nammwe kati mufunye ababalimira. Tufunye abatulimira. Kati ogwa training ovuddeko tandise okusuubulira ku motoka. Waliwo omwami bamuyita Abudala yampangisanga loole nengulirako kasooli nenkola tuguze poloti emutundu ekisigula. Muguze poloti emutundu ekisigula. Myaka kingi egyo 9 bw'obala myaka 36 giba mmeka? 36.
abanga 98 awo wakati ninayo emyaka 36 mu eyo poloti. 36 aba 88 kuba tuli mu December tukoze tulina Regina oli omukyala ono w'ekisolo gyali ekisolo akyabanku alima kulima nakutyabanku nakuyamba bazeeyi naye bw'ogendayo naye nagiranga nengendayo nemalayo enaku 2 nenkomawo nomala emyezi 3 Kampala si 3 gyokka ng'oluusi mala n'omwaka nga sigenzeeyo ng'obudde bwayo sibulina ng'okyanoonya ssente musajja wa ssente tukoze ne Regina muguze kapuloti ewankulukuku mukaguzeewa koze eri mwaguze mu kyalo mutundwe twagula mutundwe nga ekyamukyalo twamalayo dda n'ennyumba twagizimbayo ey'omukyalo kati muguze ekisigula tuguze ekisigula nzimbyewo n'ennyumba entonotono tukoze nguze ekisigula awo mu senta poloti eyo nagigulira Mulago n'abaana b'omugenzi oba mugenzi ne famire y'aba David Wantente era ekyapa kirimo ba David and Wantente ekyo bwe kiwandiikiddwa ekyapa tukiguze tetwagula kyapa twagula poloti era endagaano ya poloti eyo eri mu kyapa ekyo kuba oluvannyuma nagenda nenfuna ekyapa ekyo oluvannyuma kuba nali sobola kugula kyapa sente zaali ntono wali tosobola kugula ttaka wali osobola kugula kibanja nagula kibanja kati tuba twakamaliriza ebyo omukyalo ono antawaanya bajjendi Verena n'alwala ekisolo n'abeera bubi nnyo nga kimwetaagisa okuba nga ali kumpi ne Kampala afune obujjanjabi kubanga yalwalanga olugundi mubiyita mutya sinansi ng'aleeta ebyovu ng'abeera ng'akalambadde yagwanga ensimbu si nsimbu munnange naye nga yalina kirwadde kye nga kifaanana nsimbu nga agira ebyovu ne bijja nemutwala erubaga ne bamujjanjaba yakiwona era mpa obujulizi omwami gwe bayita Matiya akola awakasawo olunaku lumu nali nikaseese bwe byamukwata n'agwa yamutwala erubaga nagenda okutuuka nga yamututa erubaga nemujjanjaba nawe bw'amala okuwona netugamba nti apaana tetusobola kumuza kisolo wala ekirwadde kino katumuteeke kumpi abenga bw'aba afunye obuzibu muteesa ne Regina mukyala mukulu kati okugenda ekisolo kumujjanjabira sijja kusobola katumuteeke kumpi bwewakina ekirwadde ekyo bwe kimulumba tube nga tusobola okumugjayo mangu tumuleete nolwekyo mbadde musaba kubanga ekibanja kye kirimu n'ennyumba ye ey'omukyalo musaba anzikirize mutwale wali kubanga gye nsuubulira singa alwala mba muteeka ku lule nenkola ki nemuleeta mangu adde eri adde wano ekabuga ekamwenge aleme okudda ekisolo kati nanzikiriza n'agamba kituufu kye tuteeseza nenkwata omukyalo oyo nemutwala ekamwenge ekabuga nemuteeka mu nnyumba y'oyo Regina y'ekibanja n'obuliri bwa Regina obwaliyo bwesaagula buliri bulala nga mutandika mikolo ng'abeera eyo ng'alima ng'atandika kulima emmere y'okulya kubanga yali tasobola kulimisa mukono n'alima emmere y'okutunda n'abeerayo nga jjukira nga tanazaala awo wona tanazaala
kati nze nsigala ngenda kukusuubulayo gye ngenda nsula tubeerawo naye bwe tutyo ennaku 2 nafuna olubuto olwasooka tuzaala omuwala tumutuma Pauline n'alwala n'afa. Omwana omuwala kitalo nnyo. Ne tuzaala ono omulala ono oyo gwe mulaba oyo ku TV oyo. Oyo agamba oyagala tugende waffe. Mama waffe oyagala abeere atya? Oyo. Yani oyo. Oyagala ebintu bamuyita Allen. Allen yani? Uwimana Allen. Uwimana Allen. Oyo. Tumuzaala. N'abeerayo. N'enzaala omulala muddako Agnes. Mahoro Agnes. Kozi muba Banyarwanda abafumbira. Tutambula awo. Tuzaala ne Bosco Sengimana. Bosco. Naye awo wakati awo wonna ono Regina nga ye yazaala dda abaana be. Wakati awo Regina yazaala dda abaana. Yasooka yazaala abaana be. Era ne mukulu wange ogenda okufa. Olunaku mukulu wange lwe yafa lwe nazaala omwana asooka. Ino segeteganya mu Regina. N'amuddako Wilbrod owuli. Eyuno. Amuddako addako wa Regina. Ne omuwala omulala ali bweru. Yangambye embeera era gye muli yamulemesa yamutwala ku kyeyo. Genda maaso. Kakati ozadde bano bawimana bani ba Mahoro. Bwe kiri bakula. Mahoro ye namba mmeka? Ye namba 2. Omwana Mahoro. Yadda ku Allen. Yadda ku Allen. Okay. Abaana bakula. Wano Regina nkugambye we twazimba ennyumba entono. Ekisigula. Naye nga yaliko ploti nene. Kukirira wali amakama nene. Okay. Naye nsooka nzimba kayumba kenkola ki? Kosobola. Kensobola. Bana abaana ba Regina waliwo n'omwana wa mukyala wange bamuyita Vastin. Nali muzadde walala. Ozaddeyo ng'omusajja wa wano Uganda. Nga bw'otegedde omusajja wa Uganda. Kati n'oyo mwana oyo nnyina n'amumpa nemuleetera Regina. Vastin. Yegase mu baana baani? Ba Regina. Maze abaana bono mukyala ntawaanya mujja kunzijjukiza n'amannya gatuuka ne gambula. Mahoro. Ba Jane Verena. Bali mannya agamba abaana. Abaana be bali bakuze. Allen akuze, Bosco akuze, ne Mahoro akuze. Mugambye abaana bange batwala Kampala kusoma. Abaana bange abaana baffe nino batwale Kampala basome. Ekabuga teriyo somero litegereka. Ukitegedde bulungi nti kambateekere. Nakkiriza. Ye n'asigalayo. Abaana ne baleetera Regina. Abaana n'obajja Ekabuga. Ne mbaleeta wano. N'obakube wa Regina. Nakati akayumba ko. Ne Regina yali mufumbi. Mwebaza Mukama muwumuze mirembe. Regina yalera abaana ne mukyala munne naawe n'akulera. N'abantu b'ekisigula mutundu gwe bamumanyi. Regina yali tafaayo ku buli kimu. Kakati abaana baleese. Emutundu awo mweyo ennyumba nakati weeri kuba yafa nga gyalimu nagipangisa erimu abapangisa erimu Omusudaani naye nga yali ntonotono nakati ntonotono nga tesobola kuhandolinga abaana bonna nga nabo bagenda bakula. Netubeera ne Regina abaana obaleese basomye. Oli omukyala oli nnyina w'abaana bano ba Jenny asigaddewa Ekabuga. Kati sigala nsuubula ntuukayo waliwo banaiba baffe awo ba Jenny we yali waliwo naiba waffe yali n'abawala bangi. Kati abavubuka nga bw'omanyi nali nkyalimu oluvubuka neŋŋamba mukyala wange ne mugana naye kiri ekiwalo gy'okiŋŋambireko.
otegedde ngamba bajeni ogamba mukyalo obagenyi abo bawala bajjanga ne bakyaliwo abajeni babeerawo ogana ekintu ekiwala kiyitiridde wala naawe teka kikola effujjo lingi nnyo wano nangamba sikirinaamu buzibu nga bajeni kyabala abala bwampa omuwala oyo nze saakitegeera naye nze namugamba nakkiriza naye nakiraba luvannyuma nga kyabala ayagala mpasa omuwala ono bakwatagane ono weene Kampala bamulwanyise endowooza balaba bamusigukulule naye nga nze nakiraba bulabye nga oluvannyuma yali ddiiru ye naye weeyagadde muzeeyi nkulabye wali nze kankubuulire navuganga loole ate ebiseera ebyo wetutuuka ku nsonga eyo banguze ne kagundi ne kaisuzu nga kaisuzu okayina ka bbulu ngezaabalala sikyazipangisa gwogikwatiramu wano nga nze njevugira omuyini ngenda njambadde vesiti nfuluma wano 11 ntuuka kabuga ntikka nkomawo 2 floor ku kyalo n'oyingirawo nga ye gwayingiddewo kati ekiwala wakifuna yamumpa butereevu naye nakkiriza omuwala najja naye sookoleke bamugamba naye nakkiriza yamugamba netwogerezeganya netumala netuteeseganya bajenyi wali talinamu buzibu bwonna alaga nti buzibu bwonna omuwala mubyeyo naye nawe n'omuteekawo nga bwewabba eyasooka nemuleeta nempangisa wali okolera na Regina mu senta naweduka enyumba gye napangisaamu nenteekamu oyo omuwala oyo kati gwayita nti ndi malaaya naye gwaga nti olina malaaya yo kati gwayita nti malaaya kubeera yagambye nti sente ozoononera malaaya zo kakati nkulaga engeri gye nafuna omukyalo obadde ondaga engeri gye wafunamu gwayita malaaya omuleesi omupangisiriza yamumpa n'okumumpa yamukusendera mu bufunzi amumanyi ate ebbanga ddene kubanga kati omukyalo oyo Zulibanzi sound basinga kufuna wuwo Mozeko manyo ku Zulibanzi omumanyi bwayogera tamala akati omukyalo oyo kati emyaka gyalina ali mu myaka 25 nga ndi naye ono wokusatu kamwito wokusatu kati yiyani wali saagala ku mwago twagala muleta nnyo mu kino saagala era mukyala wa ddembe nnyo tabyagala nakubiwuliriza kubanga n'abaana bange omukyala ono bwe yabagoba yabalabirira abaana babagoba nzija ojja tunyumye amukusendedde omuleesi omupangisiriza ekisigula awo mu senta afunye n'olubuto azadde ono maama mukyala mukulu tannabimanya ategeera gye yagendanga n'okulabira TV naye annaye weyagalidde mu Uganda eno gye yagendanga n'okulabira TV ategeera atya omugamba otya ategeera namugamba nti nfunye omuwala omulala nze nalina keya nali si tolumya bantu ate nga simulaga nti kyaye tuba waliwo ki kubanga oyo omukyala bwe twamuteeka bwe napangisa ennyumba awo mu senta kyali na kisenge kimu kati yavangayo mu kisenge eyo nze ŋŋenze nga deni wa Regina nga gyalabira TV Regina ye yalina TV yalina TV ne bakwatagana ne baba bamukwana alina buzibu ate TV eyo nga si masanyalaze nga batule wali black and white batule bazikubangamu n'empye ne mabega ziterere ezo TV papa Regina alina abaana bajeni basomera wano kati sifunye abakyala basatu bonna Regina ndaba yabalera abalaba omukyalo ono afuna olubuto owokusatu bajenyi gwe yakufunira yanfunira atuuka okutuuka kugenda kwagala kuzaala ngamba bajeni nga ngenze mukyalo mukyalo gwe wampa anaatera okuzaala naye n'amalako okumuzaazisa ne mujanjaba nenkola mbadde nkusaba onzikirize muleete omuzaazise azaalire wano omuwe n'obujjanjabi ogamba bajenyi eri mukyalo kamusendasenda nagamba sikirinaamu buzibu
muleeta omuwala muteeka ku motoka tugenda mukwasa bajini ntika kasooli wange nkomawo mbalekayo omutwala mu kyalo era n'azaala era n'amulabirira omwana oyo gwe yazaala kati alina emyaka 23 amaze ndejje university wano genda maaso gwagamba nti ki malaaya amala okuzaala awezeza mwezi gumu mugamba mukyala wange kamuzeewa addayo ekisigula nvuga emmotoka nze mwennyini eyange eri wagiise ki eno emmotoka ya bbulu yali isuzu nteekako kasooli mutadde mu maaso aleza akaana ako ketulina katakakulu ne tandiboyi atudde wano nvuze palambye ensozi zekambwe ngaawo tugenze nga baabo ibanda baabo mbalala nali nfuluma mbalala mayiro 4 emupira ne gwabeka bapa emotoka negwa bannange emotoka neyabye omupira negenda weti tuuka wali ku kifunfu nenkuba mu luguudo nekutula omukono guno sikukosa wawona amagumba gonna gasigala mu luguudo emmotoka ngegudde nga kibi nalinako n'abantu emabega naye tewali yafa mukama yansaasira waliko n'abalongo tewali yafa bakubye esimu yali nebadde olunaku lwali lw'abakozi emmotoka ya gavumenti abantu batuzikudde bakuta akaana kano babajjemu kuba bangwira bwe bati kati akaana kano tandiboyi avudde madduse akaana kano bakakutte bakakasusa eri mu kisiko nange balwanye omukono bagugjeeyo batuta embalala mu ddwaliro twatuuka embalala nakuba simu e Kampala nebanona bakunonye mama Fiina nno mulaba waali wano alabika oba akugamba ki Nazaala salaamu aleikum emboozi ya muzeeyo wangi emboozi ya muzeeyo enyuma naye wemuli waliwo ebireekaana bingi ebikubagana bingi bakanika bannange balinawo gundi emboozi abantu baginyumirwa nnyo bagitaddeko nnyo obwongo giwuliriza naye ebireekaana bisusse kituufu ebireekaana bisusse oba asobola okugamba ku baana ne basirisa ebireekaana oba musobola okufuna abantu awakakkamu ekiwuliza emboozi y'omwami erimu omulamwa mungi nnyo 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 sosimewe mugenda kutuyamba abagambi babisirisizza yes babisirise nze kanzire wansi tuwulize emboozi ya muzeeyi kale mama Fiina omuwulidde tweyanziza maama okutulabula tweyanzizige webalina okutuwuliriza nzirayo omukyala tugwa mu nekongolero kilomita 4 nze nali nvuga omukono ngukulaze ogwakutuka omukono ogundaze bakubira legiina nti omwami waagudde abadde akomyewo ne mukyala wammwe namba 3 n'omwana naye tewali afudde ne basala amagezi yalira ebadde ng'embalala temuli basawo waliwo omukwano gwange bamuyita Kigozi yavuga pikipiki eno kunama yali mukwano gwange nnyo kasita bamukubira yafuna pikipiki eno kunama ne bamuvuga ne bamuleeta twali tuli awo embalala ng'atuuse ng'atabye
ng'atabye tumutegeeza nti teri basawo omukono guno gwakutuka ne gugwa eno ne bagukomyawo ne leesu ne bagusiba wano nga bleeding yokka Kigozi n'agamba nedda n'apangisa emmotoka okuva Mbalala funa mayika n'agipangisa mu kyala Regina ne bandindira wa Rubaga tutuuka e Rubaga nga mu ddwaliro yali lyembadde kati muli basawo nti mwanguwe gayaaza ewabali baawo ayunga saafuna piso ya tatanasi saafuna kintu kyonna ekikono bakisibye leesu kyonna kyatonyolokose banzirusiza tutuuse wali egayaaza waliwo omwami gwe nawanga kawunga tumusaba kafaliso wabali waawo oyingira ova gayaaza n'okwata kakuba kumunda booti n'ogenda mu maaso ko katono nentuuke wabali baawo ne bampa ekitanda ne bagezaako kwozaawo n'okusibasiba balina obutandaalo obwe basibako bwe bati omukono ne baguzza kitabuse nembeera nga afunye tatanasi wodi gye bali bantaddemu abalwadde bonna ne baddukamu nasigalamu nzekka nga ki ekibaddusiza tatanasi nesika Mukama yazabibye nodda engulu ndi ne Regina omukyalo ono Bajeni yali aweese Bosco ono mukubi w'ennyondo ono ankuba ennyondo yali kibebi nga kyavula bw'ategeera nti twagudde ku accident nono omukyala gwe yajjanja n'alinnya ajja nsangewa anoonya gyendi mu madwaliro wonna batuuka gundi Mbalala ne banoonya nga tebatulaba teri simu kuleero twakozesanga radio call eza leerwe kutuusa lwe yafuna nti tuli gayaaza n'atusanga egayaaza nazza engulu ndi ne Regina naye yasulawo ennaku zaali 2 mbagamba bombi ono namba 3 ali kisigula mu muzigo ali kisigula mu muzigo kakati ngenda kubeera ku kitanda emyezi emeka 3 waliwo omukwano gwange webayita asaba nemugamba asaba nti yegenda ongambira omukyala namba 3 nti asooka addeyo ewaabwe sente z'okupangisa kulya eddwaliro ne sente kale nali mukyakaze naye nga nazo teziriiwe ziri awo zigamba nti tolinaawo kaasha ali awo nga siwali kaasa ali awo omungi nagenda okugwa ku accident nga nguzaawo Busega nga poloti y'Ebusega njiguze naye terimu nyumba naye nga yomaze ogigula aze kugigula kati wenfuna tatanasi omukyala wange ono nga ze Bajeni yo nantawaanya ng'aweesa ekitabani kyange ekyo kibosiko ekyo ne mbatuuza bombi ne Regina sembera wano mukulu naye nga ekisigula nali nguze protezo ez'ekisigula nga za Regina kakati omukyalo ono bwajja ng'aweesa ekibebi kyange ekyo kibosiko ekyo nengamba Regina nemugamba Regina nti ye omukyalo ono wadde ali mu kyalo nti ye mbadde ngenze kufa simanyi nyinza n'okufa njagala poloti y'Ebusega eno gye nagula ngenda kugiwa omukyalo ono n'omwana we we ndiba nfudde
wadde si nzimbe ebeeranga yiye gwe naawe ebyekisigula byonna bibyo kiddemu bwe nfuna accident nga nfunye tatanasi nenzira engulu omukyalo oli bwe yava Kamwenge nga ze kundaba ng'awese Bosco kuba ndowooza naye ampulira neŋŋamba Regina nsaba poloti y'e Busega gye naguze yali agimanyi ne mugamba poloti eyo ngenda kugiwa mukyalo oyo n'omwana we singa mba nfudde bwe nfa ebeerenga yiye n'omwana we nanzikiriza nagamba sikirinaamu buzibu kuba yali amanyi alina ki kisigula ate nange namanya bwe simuwaawo ekisigula ono bwe nfa tajja kukombayo kantu nti si kirinaamu buzibu nemugamba weebale ekirabo kyenkuwadde yita faaza tugatte Regina ku kyenkugambye bw'okikkiriza okusinziira obulungi n'obutantawaanya n'okukkiriza byemusaba n'okuba nga talinaamu gundi yonna buli kimu agamba yes man nemugamba yita faaza atugattire wano ku kitanda egayaaza ewaabali baawo bayita musomesa ennaku 2 nga batugasse ne Regina n'abeera Regina sooka onziriremu kyogambye nti nemugamba okusinziira nga omugamba nti okusinziira bw'okkiriza puloti njiwe mukyala gundi n'omwana we ng'ate buli kyeggamba okkiriza bukkiriza n'ogamba ogenda muwa kirabo ki kukugatta tubegende mu bufumbo butukuvu kyekirabo kyenkuwadde n'okikola otya ne bayita faaza munaku 2 yatugatira ku kitanda baabagatira ku kitanda ne Regina egayaaza banakisigula bonna babimanyi kuba bajjanga n'emmotoka okunnambula nemugamba kanve mu kibi mbadde nfudde nfuna amasakramentu faaza najja n'atugatta ne bamuyita Regina Zaina Kamali omukyalo ono antawaanya bajeni n'akwata ekkubo n'addawa ekamwenge ekabuga wali ku kibanja yes n'addayo jjukira nti kibanja kyeyalimu kyali kya Regina mu ntandikwa nga kyembala nti omukyalo ono twandibadde tumuyita nti w'ekisolo naye olw'okuba nti bwali bulwadde bwe nemujanjaba n'alemerawo wali n'abeerawo ne tuzaala n'abaana abo ne mbatwalira Regina wa ekisigula ne basoma bannakisigula mwenna mumanyi abaana b'oyo mukazi n'ab'e Kamwenge mumanyi abaana benna gye Kamwenge mwatandikanga n'okuvuma omukyalo nga mumugamba ozaala ng'embwa nga mumuvuma nga mumuga ozaala babatwala ng'aliyo yekka ow'e Kamwenge mumpeera obujulizi saagala kwogera bya bulimba mu TV ate njogera bye naddamu ndi musajja mukulu mbadde musuubuzi nakati ndi musuubuzi saagala kwogera bintu byakuwudiisa bantu nga ye wagamba ebyabawudiisa mu mawulire ebitali bituufu mubimubuuza biddemu lwaki alimba eggwanga tamanyi ntayogerera ku TV ensi emulaba ensi yonna etuddeko emulaba ensi ekulaba ebyo byogamba natuuza ebintu bya buwumbi 3 ekyo kyonna era maaso njagala bikubuuza ebyo by'obuwumbi njagala obirage yitamu amafiino bimulage nti wino poloti yatunze ekisigula ya buwumbi 3 nga te ebyapa byonna amaze kubiteekawo caveat natunda bupoloti obwo bwa $5 miliyoni meka kati agambye abantu wakatunda ebintu bisukka mu buwumbi 3 naye oziteekawo ate buli lwoba obitunda mbwogamba oli mulwadde nenga ne mulwalirwa nesigenda naye obuwumbi 3 poloti y'ekisigula sirowooza nti sirowooza mpozi buwumbi 3 buli mu kibuga poloti gyoyinza okutunda obuwumbi 3 ayinza okuba mu kibuga oba zimuyenge eyo oba wawawa naye obupoloti bwange buliko obuyumbayumba abanakisigula mu bumanyi obupoloti obulimu bwami
ate ne poloti zenina Kisigula ezandibadde zebbeeyi sirina n'emu gye naatunze. Sirina n'eki n'emu gye waatunze. nina poloti y'e Busega, nina poloti bbiri ey'Ekisigula emu n'eya wakati n'eriko kalina. Olina poloti e Busega emu, Ekisigula endala emu, ezo bbiri, eya wakati ezo ssatu, era Kisigula eriko kalina, kakalina no tugiyita kalina naye kakalina kamizigo ebiri wansi, ezo nnya. Akalala kabaddeko n'emizigo ebiri, ako nakatunze nakaguziza Azizi muganda wa Lukwago meeya. Yantaasa nno n'akagula ng'alaba nfa, n'agamba wadde kaliko caveat, nze kankuwe ssente ndaba tosobola kubba bantu saagala ofiire mu nnaku. Ng'ofa wakatundira mu muntu kukwesiga bwesizi. Nga kaliko caveat. Azizi n'anyamba. Kivubuka kiri awo kinene. Nekigamba muzeeyi, nekinyumiza nekigamba muzeeyi nedda. Bwe ntegedde nti ebintu bibyo. Nze mbulira ssente z'oyagala nkuwe ne tukkaanya. Ne buloka yali yamuleese ne tukkaanya. Nangula ssente ntono olw'okuba nti kwaliko caveat. Ng'amanyi nti saawa yonna bigenda mu misango mu kooti. Ne ngamba mpa aizo. Nsooke nziza obulamu. Abaana okuva mu Gwokuna basoma. Awo ntuttewo nembadde nzire emabega. Njagala kumanya lunaate olutalo lutuuka lutya. Kakati omukyalo ono bamaze okukussaako empeta. Katuddeyo bantaddeko empeta. Tujja. Bajje nazeeyowa mu kyalo. Kabuga. Kamwenge. Tubeera ne Regina. Namba 3 olwaliwa. Yo wali muzigo gwe. Namba 3 jukira namugamba tuli mu accident. Yo wamugamba nti mbeere tabusedda ojiro ddako ewaka mu kyalo. Maze okugattibwa negendedde mu masakalamentu. Simufudde nako. Abeeredde wannyina. N'omwana we oyo akuze naye amumpadde. Mwatu omwana wo. Yes. Nja kubuulira ebbanga lye namuleeteramu ate ye. Kati nengamba nedda omukyalo oyo ngira nsembera. N'abaana abakyala balala nalinayo ow'ebulenga awo. Kumwenda muzaddemu taba maama Fiina si ow'ebulenga. Ova maama Fiina nojja bwoti nogenda kumwenda maama Fiina yennyini nokirira ku Kyesumbwe. Omukyala oyo yakafa naye ensigo. Mama Paulo babuwe bamuyita Teo bamuzika Lwakuna luli. Kati abo bonna ngambye kansooke nsembere kanzire eri Omukama. Amalala gonna amalala ngeeganye abakazi kansooke nsembere Katonda yankuba ekibooko n'agamba gwe kansooke okube ekigoolabe kansooke nsembere. Mbadde ne Regina tuzimbye mu poloti eno y'Ekisigula eno gye ngambye yasooka gye nagulira e Mulago. Tugizimbye ya kibanja. Regina n'amannya ge agayingiza amazzi. Regina yagayingiza eri mu mannya ge amazzi eri mu mannya mita eri mu mannya ga Regina. Saawa eno tukoze nguze wano we tuli wa Ennalukolongo wano ne Regina ne poloti endagaano ngiwandiise mu mannya ga Regina wano nga mwebaza ebirungi n'obutanta wanyu. Emivuyo gy'okoze egy'ekivubuka ejjoogo ye Regina agamba weeyagale n'ogamba musasudde ki poloti n'enjigula mu mannya ga Regina era mu ndagaano nze ndi mujulizi lwakuba nti bwe natuuka Regina bwe yantwala wannannyini ttaka tulansifa n'aziwandika mu mannya gange naye nga wano mukugula Regina wali nnyo tulansifa ziri mu mannya gange naye nga Regina yantwala okunyanjulayo wali wa mukyala Kizito wano Nalukolongo wano wennyini we tuli wano naye omukyala oyo Bajeni yagambye na wano wawe mu bbaluwa za kooti kumanya nti omukyala oyo aliko ekikyamu yagambye atya na wano eno poloti yiye Bajeni
okutuusa bwe nagiraga abaali batutadde mu gundi mu nteeseganya nimbagamba alimba kati yagivuddeko takyagyogerako Nalukolongo yagitadde takyagyogerako sagiwulidde mawulire ng'agyogerako naye mu kutandika yasooka n'agamba nayo yeye mu katabo ka kooti weeri nja kabalaga mu ntandikwa yagamba mu kuwaaba ng'asaba divorce yasaba dda ne divorce nzija genda maaso kutuzi omwana aleete ku tuzi tutuno tuzi kituno tutuno batufumamu amajaani galeme okutuula wano mu kifuba bw'onywa mangi notogenda ku dialysis mangu tetufuka tetufuyisa mwaba bulwadde ki obutafuuyisa anti ensigo zatta oganizibwa kati sifuyisa ne bwenywa nkulabako akaveera wano kaaki muzija ojja andi bagambye mbu siri mulwadde mbunimba siri mulwadde risiti zange zanoviki ziruwa mbu siri mulwadde mukyala wange ono bajeni mukama kusasire abaana bakutaddemu virus ate wali mulungi naawe kyogera ku TV wali mulungi tiwalina buzibu kuba n'omukyala gwoyita nti malaya gwe wamunfunira nga tannayononeka gwe wamunfunira n'abaana boono omukyala babadde wuwo ngenda kulaga TV bajja wuwo batya abaana batukoze bubi nnyo naye nkwagala oba bakola batya gwe mukyala wo omwagala mala kunziika tulyoka twawukana eyo divorce gye wasabye sijja kugikiriza sookooleke kyekigenda maaso sikitegedde yasabye divorce yakagisaba akagisaba otandise anti otunda ebintu alaba omule kati nkulaga mukyala Verena ajja atya Verena bajeni ajja atya genda maaso Regina atuuka alwala omukyala omulungi bwe twagula poloti zonna ez'ekisigula eriko Kalina nali ne Regina eriko Manuel nali ne Regina eya ba David Wantente nali ne Regina naye nga bibanja sibafuna sente zakola kizakola byapa ndi kadongo kamu naye nga nkola nnyo nali musajja mukozi ate ne Regina yali mukozi nga tanzikiriza kwonoona sente twaliwo twagwira nga tuguze poloti eya mulago netugwa netugenda tulima lumonde eri ku bakoleya awo ng'ovudde ekisigula n'ogenda mu maaso waliwo abakoleya babeera twagenda netupangisayo netulima lumonde nentereera nenzirayo nengenda ekyegegwa nensuubula walagi n'amanda nenzirawo n'olooka bupya mukyala Regina Katonda n'akola ekigambo n'amujjulula beshu mwaka ki kati amaze emyaka 16 bwekiri myaka 16 ng'afudde 16 ye bbiri nga 28 29 bami Katonda amusaasire mukama n'amuyita era waliwo ebitaali bituufu abantu ne boogera ebintu bingi naye ebyo ne muziika ku proteri gye twagula naye eri mukyalo wano ekisigula wano wamuziikana wano kisigula namuziikana wano awawali amaka lwakuba natuka nemugjawo nga tufunye akasente tuguzeewa emawokota nemusengula kati nkulaga muli busy nkulaga bajeni ajja atya moze mumpe simu yange muli tubbize mpa ali biboogera tebirimu magezi ate tawulira tebamugamba ko tawulira oyo gwolaba mbalaga bajeni ajja atya ekizibu kyo olinga wa primary
muwandiike bulungi. Njagala kubalaga bajeni ava atya mu kyalo okujja e Kampala era ekisolo teyaddayo. Regina bwe yamala okufa nga ntandise n'okukola wano nzimbyewo n'okuzimbawo wano bajeni nemuleeta nemuteeka mu kayumba kaako mwebale kubeera na wano tunuza kayumba kaliwa kano omwo nga kalamba kano baguno omuzigo yali namba nga bweri bweti nagizimba namba n'omuteeka mukana akazigo nemuteeka mwene ennyumba bweti omuryango gwali wano nga waliwo ebitanda by'abaana nabali abaana ababeeranga ewa Regina bonna mbaleese wano. Regina afudde yali abalera nembaleeta wano ate ababebe baali abato aba Regina baali bakuze kati nembaleeta wano nembatwala ku Eliana nembatandika okusoma nenzirira proteri eya Regina eyasigala wansi kuba nze ne Regina kwali tukubye tanuuru mwekubidde buloka y'amatafaali twagala kuzimba ennyumba nnene awo awali eno yafa sinagizimba naye nagenda mu maaso neŋŋamba nzadde abaana bangi mu bakazi ab'enjawulo kakati abadde abalera afudde nafuna ddala omukazi omulala n'abalera kanzimbe ennyumba ey'amaka eneekuŋŋaanya ekuŋŋaanyizo ly'abaana bange nengizimba nga ono omukazi ali wano n'abaana be basomera ku Eliana. Ennyumba nengizimba nengimala bulungi nnyo nengimala wengimala omaze ogizimba nemala ogizimba nengitereza bulungi nemala nti ennyumba y'amaka agataliiko mukazi yenna engeri gye mbadde n'abakazi bangi baleme okugamba nti wano wange buli mwana alima jagize wano ewataliiko nti ate nagenzi wa mama gundi ate abaana bo ate ki era ono omukyala nemugamba wano nemulayiza nemugamba nti awo wenzimbye awo bajenyi bw'onooba oyagala nkutwaleyo naye nga sinagimala nagattibwa nani ne bajeni njagala kudda ku Masakaramento. Jukira Regina yafa afudda nti awo kiri kikutuse omugamba bajeni nemugamba bajeni ngenda kugatta bwe mala kukugatta nti ntandika kuddamu okusembera nti ennyumba eri ngimaze okugizimba nguze empigi oguze empigi wamanyi n'empigi district namba kati Kyanja Banga mpigi Kyanja Banga Katwe olaba obutebe obutandikira ng'oyingidde empigi ng'omaze empigi ogenda Kamengo naye ku muzigiti awo esebo kati oyingira munda ziringa mayiro oba 3 ziwera nti mugambye kankugulire omugaye ko mugulire kankugulire ettaka empigi nengulayo eka 2 n'ekitundu n'ekyapa nemugamba kangule ne munoowo oli gwe wanfunira naye kamugulire mu kitundu kirala waliwo ka distance katono kuva nasooka okugulira ono antawaanya eka 2 n'ekitundu nenzimbako ennyumba ya bisenge 5 maka ago maka nemugamba wowawo nemugamba kangule nali nakamaliriza okuzimba awo ne bawawo we batunda awalala nga wanene nga wa eka 5 nawo n'ogula nengula nengamba munnoowo kamuweko eka 2 eka 3 za malaalo kijja ntiye nteesa nammwe nti tukanye eka 2 n'ekitundu zenkugulidde ntye
ekyapa kyo tukibeera kaaba basatu tema eka 2 ez'abajeni abasatu be baliwo abakiriko nze ne mujjawe nange mwenna muli ku kyapa kimu mbagamba mbawadde naye saagala mutunde nga kuba ntandise okulwala nalwala awantu awo mubeerewo buli omu abeere mu ttaka lye n'omulala mu ttaka lye naye temulitundanga abaana n'abazzukulu balisangangawo mukkiriza buli omu abeere ku kyapa kya munne nga tuli basatu buli omu akibeereko bajeni Kamaali tumusiime ekyo nekigwa netukikola nekigwa wali tumusiime Kamaali bajeni nakyo netukikola basatu kwewala oli angwirwa kutunda nga tukanyiza byapa twabikolera mpiki oyo gwagamba nti malaaya gwayita malaaya nti omusajja alina malaaya ye bannange bwabeera malaaya omuteeka ku kyapa naye naawe nokkiriza n'okusayininga nemusayininga ebyo gyebiri olina kopi nzija genda maaso tunyumye emboozi fumita emboozi omaze obagulira ettaka eryekijja kati eryekijja liriwa eryekijja liriko eka 5 twalitemako ekyono mukyalo omuto eka 2 eryekijja liri ka 3 n'amalalo nagasingula wano nondayina nemusingula nemutwalayo empijja ali mpijji kati yeyebase okay awo wenyini nange nenkola entaana yange nagikola waawo weri nazimbawo n'akayumba kayo Kamaali yekolera dde entaana weri kweka 3 bakupima ebyapa nabyo yabiwamba birina abalimba mutana biteekako kavieti ngenda bikulaga biteekako kavieti n'ebyapa by'amalaalo yabiteekako kavieti agaagala mujjaku mama Fina amutuukirire ayogere naye mukyala wange abaana bamubuzaabuziza ne bamumalako n'emirembe ne bamubuza alinga n'omutwe gutabuse abaana bulwaki bamubuzaabuza baagala ki baagala ngenda kulaga kyebaagala tunyumye muzeeyi mwami Kamaali tunyumye omukyala amugamba maze okumugatta namugatira mu gavumenti Wakiso omukolo gwali wali ku hoteli awo oba bagiyitaani eryawo mu bitaala awo comprehensive hotel Nateete we nakolera omukolo emmere amanuma kuba amazina wetwaliira namugatira Wakiso mu gavumenti kakati mala mugamba nina okutukuza nze njagala kusembera nitugende bunnamwaya nentukuza lwali lunaku lw'abaana olw'okubasaako emikono faaza musajja akawa n'atugatta oyagala kutandika kusembera twali tugenda mu gadeni nemugamba nedda sigenda mu gadeni kangende mu maka gange gali marriage certificate kansooke ngisome ngibalage egamba Reverend Father Musajja Akaawa Atanansiyo ne bateekako nze Kamaali Paul of Kisigula si bwe kiri ne tujja have been legally married in holy matrimony bagatiddwa mu bufumbo obutukuvu today the 29th day of September omwezi kweguli Church of Saint Javira Catholic Parish Bunnamwaya obujulizi bwebo jiba myaka emeka mu bufumbo sewo emyaka 11 September mwaka tebadnagunta omwaka jiba myaka emeka mu bufumbo gye tuba tulina mumaze myaka 11 jiba 11 mu bufumbo butukuvu summary of evidence njirabye wano kati moze onogisika bulungi kati yeno mugatiddwa olwo tugenze mu bufumbo butukuvu yagambye emyaka 3 mu bufumbo butukuvu bakitereeza ababukedde
mu bufumbo butukuvu tuli myaka 11 gino gyabala 39 gyali gya kiki gya kawundo mu kitereezi obufumbo obutukuvu tulina emyaka 11 anti ye abala giri gye mubaddemu enna mu bulamu lwaki agambye butukuvu lwaki akyongeddeko yakyogeddeko nti obufumbo butukuvu moze otufunye fiti obufumbo butukuvu agambye emyaka 39 obufumbo butukuvu myaka 31 giri gigatteko gyekikopo ojawuleko ate ogyogere ojawule lwaki ogigatta ku bufumbo butukuvu tugattibwa bunnamwayo mukirabye nonya genda mu garden nesende sirina ningamba naye 213 yes ningamba naye nina enyumba yange eya family house ya maka ate ina compound nene mugatta bantu n'abantu nali nabato nenga tugende tulira kamerewa awaka wenyine awo ekisigula bamaze obbagatta ekyo nekigwa nsigala nga nkola omukyala nemulayiza nemugamba kati maama nti ye ewuwo nakugulirayo era omanyiyo nenyumba twagizimba nti ye kakati awantu wano wogenda kubeera wenjagala obeere njagala tukanye nti wano wagenda kugatta abaana bange bonna era abaana bange ngenda kubaleeta nti ye ne benazaala ebweru nti ye obeere ng'okola ki ng'obeera nabo abava ekisolo bonna batuukira awo maama wange bw'ajja nga mulwadde yakava eno nno poliisi zaali zamukuba era abadde awo oyo bajeni yabadde amujanjaba nti ye abaana ne mbaleeta oyo omulenzi omuwanvu omulaba oyo ono ayambadde kabbulu yakakola 6 mwana wa tumusiime gwagayita malaaya yakoze 6 ebuddo omwana oyo yakoze 6 ebuddo baliyo balaba ababiri abamutunuulidde abo abaana nyina w'oyo mwana yabalera yababeranga ne bajeni awo mu maka Pawulo yafiiriddwa nyina gyabadde nyina Kamali yakoze Makerere gyabadde wabajenyi awo mu nyumba ya Wamusi sinayitayo ngamba nga ye kuba yabadde abalabirira yabadde abalabirira kuba twakkiriziganya nti nyumba ya bonna abafamila b'ekika ate nno nze mbadde nkubiriza abafamile yaffe nga bannonda nga okumanyagana nga mbaleetaawo abazzukulu babadde babatirizaawo n'abazzukulu ba Regina abaana ba Innocent n'ababatirizaawo kakati ekindeetawo n'okubeerawo ne bajeni kankikubuulire kulera abaana abo abano babadde alabirira nange okulwala mbeere kumpi n'eddwaliro omuleetawo omwaka ogujjukira omuleetawo oyajjamu wano mumaze bagatta oba wano mu maaso namuleeta nga bamaze kutugatta myaka 11 naye yakyogedde ne mu kooti yabiwandiise naye yabiwandiise mu ebiri olw'obujulizi mbulina naye nagenda okumutwalayo nga namala dda kuzimbawo nga bwagamba nti mukoze ebintu emyaka 3 mubikoze mwenna nagamba yagambye mu kooti mbu nagula poloti naye eyo eriko ennyumba eyo mbu twamala okugattibwa mbu ne tuteesa mbu tugule poloti tugende awanene naye nga poloti eyo yaliwo n'okuzimba nga yazimbibwa era ne kanjiyite after party wetwaliira ku mbaga mwagenda awo wali ekisigula bwe twava ku after party y'ebunnamwaya eyewakiso twali wano mwali wano ku comprehensive hotel na Tete naye bwe mwava mu butukuvu twajja wali n'abaana bonna ne bakungaanirawo ye wagamba nti bwe mwagira ali ne mugula yagamba bwe twagira ne tugula ne tuzimba n'asomba materiyo n'asiba tayirozi n'akola atya omuntu yazimba ennyumba eyo waali omuntu yasiba tayirozi waali omuntu yateekamu ebinaabiro byagamba ebinaabiro n'ebibaafu waali
erangi lyagamba mbu yagula n'apaintinga waali eyafumbiranga abazimba waali Amooti seetaga mukyala wange oyogere ebinaatuswaza ze gotokola ki sikugoba Wanji katono nyuma Wanji mama Fiina badde nsaba okumanya omwami atukulire mu bufumbo ne Regina baamalamu emyaka emeka obutukuvu ye bazaala baana bameka mu bufumbo ne Regina bamalamu emyaka emeka era bazaala abaana Regina mwazaala abaana bameka Regina twazaala abaana bana Innocent Ntirenganya ye mwana mukulu myaka 3 kati Willy Blood Mbarusha tuli naye wano 33 oli amusingako mwaka gumu Nduwa Yezu Beatrice alina emyaka 32 ali bweru ali ku kyeyo omwana omulala yali mulenzi yali tanaba kutumibwa linnya yafa ate era waliwo omwana wange Regina gwe yali alabirira bamuyita Vastine Nyiramugisha obufumbo bwa Regina obutukuvu akabenje wakufuna mwaka ki akabenje kati omwana gwe nagwa naye nga tuli mu kabenje alina emyaka 23 tutoleko emyaka 23 jibemeka si ebbiri nga 21 n'omukyala oli namba 3 Yes, alina emyaka 23 yamaze ye 21 ye 21 kati okuvaawo ku kabenje we twafunira empeta ne Regina kakati tutooleko kati emyaka 16 nga Regina afudde tuba tufuna emyaka Regina gye yamala mu bufumbo nedda Regina yafa mwaka ki teyafa 29 29 yabalamu emyaka 8 yamalamu emyaka 8 mwafumbiro 21 then ne wano 89 awo Wanji tabakubuza tata kati obufumbo buno obutukuvu mbaddemu ne maama Bajenyi bwa myaka emeka bukya mu butongoza 11 yeah bafumbirogana 213 213 ate September 213 Queen wa Gabs webale nnyo kugoberera Wanji tata alina ku maama Bajenyi abaana bali bameka batano Bajenyi yo mulinamu abaana bameka bana omulala yafa bana genda maaso okay genda maaso nze mpuliriza tweyanziza maama tweyanze gina kutuwabula badde wa mbuze tojja kubula babadde bandeetera wano obadde onyumya byeyogedde mu kooti n'engeri babadde bandeetedde wano ekigamba nsomewa wano wakati ewali ebigambo bya red eno paragraph oba bigambo bya red paragraph that at the time your humble petitioner and the respondent were living as husband and wife they are described to purchase land at Chadondo Block 265 for which they would construct their matrimonial house, and it was partially finished, and your humble petitioner who contributed to its completion in terms of purchase of building materials like paint, sanitary ware, tiles, spent her time in the supervision of the workers, transporting the materials and running the errands concerning the family house projects. Also contributed to the passive part of construction of the house, lived in the said house throughout the marriage, raised the children in the said house. Thus, therefore, she is entitled to 50% of the share in the property. Kino kiri mu kujulira kakasa bigambo omukyala byakoze eki byayogedde nti mwazimba mwenna mwagula mwenna
yaleeta ebintu byonna ebyazimba ki ennyumba era yeyafumbiranga n'abazimbi nti twagula ffenna ate nga tumaze okukola era n'olwekyo ayagala ebitundu 5 tugabane ku 10 ku property eyo ey'ekisigula ng'alaga nti twagulawo nga tumaze okugattibwa si lwagambye nedda alimba yeetereeze era nga mwagizimba ennyumba yammwe ey'obufumbo obutukuvu alimba kubanga bwagamba nti twagulawo nga tumaze okugattibwa mbategeeza abatuwuliriza bwagamba mu kooti gye yawaabye nti twagulawo nga tumaze okugattibwa alimba ate nga bwe tumala okugattibwa wetwalira after party. Kati awo njagala okujja emberebezi yavudde ku ki mutandika mutya okutabuka emberebezi yavudde ku ekyo naye kati ku mberebezi ng'egenda okujja waliwo ambuuzizza ku byapa bino byonna byoyogerako ogamwagula namulala naye ate kati bisoma mannyago naye ajja atya ku byapya neyanziza abatuwuliriza kakati ndwala ng'olese accident ziri